Akawungeezi Mall has it all for you as we're giving you quality at an affordable rate. We have space for supermarkets, banks, bars and restaurants, pharmacies, conference halls and offices. Kampala Ezi Stores Limited, the builder's warehouse. Omwezi 16 omwezi gwa February lunaku lwa kuwummula wonna mu ggwanga. Why? Because lwawe bwayo okujjukira eyali Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Janan Luwum eyafa mu biseera ebya 1900 mu myaka egyo egy'ensanvu nga batta mutte. Olwekyo tutwalayo obutikitiki butono nnyo okujjukira omwoyo gw'omugenzi n'emirimu gye yakolera eggwanga. Era tusaba Mukama amuwummuze mirembe. Tukwaniriza nnyo. Thank you so much for joining us from wherever you are. Mukuwummula mu biseera eby'eggandaalo sembera tuwayeemu tuwogere ku nsonga ez'amaka because today is a Wednesday. Happy birthday to everybody else who was born today. My name is Farida. With me in studio is Reverend Esmond Serunjoji. Tukwaniriza Mwasuze Mutya. Nyongera nnyo okwaniriza nate tulina Reverend Esmond Serunjoji tugenda kuba tutunuulidde amaka na butya bwe tusobola ogakuumiramu essanyu. But before that katugezeeko okujjukira katono mu bufunze ani yali Archbishop Janan Luwum. Good morning, Reverend. Good morning. Jibaliko ssebo. Namwe mjewa. Ali atya kitiibwa? Kitiibwa ali ku ssomero yalwalamu awo. COVID. Yalwalamu awo typhoid, I think. Mjanjawa n'atereera. Wow. Ate Samuel abeereyo ye instrumentalist w'essomero akuba byo. Ali mu primary ki? He's in P5. Yatandika okuba ebyuma at 5 years. Okay. Mwamuyigiriza oba yalinga abinoonya buli wamu? Yeah, he's naturally intelligent. Atunuulira ky'okuba n'akiplayinga nga takipractices. Wow. Ate mukyala waffe Rachel. Naked gyali Shoni abadde a little bit down. Actually mbadde wakujja naye leero. Tukole naye show oba wano mutwale mu ddwaliro. Ereka awo nga nkuumyeko just kutambula munaye. Obulwadde bwe bumulemesezza. Mwana tali bulungi nnyo so. Kibebi myaka emeka? Is now 1 year and 9 months. Kikyali kito. Okay. Tayinza kumulekawo. Okay. Tutandike n'okusabira omwoyo gw'omugenzi Janan Luwum. Yeah. Kale Katonda ffe tukwebaza olw'obulamu bw'abasajja Abassaabalabizi b'ekkanisa ya Uganda nga Janan Luwum abaafa nga dakyakulabirako gye tuli abatambulira mu mazima wakati mu mbeera ezaali zisoomooza naye ne balemera ku kwogera amazima ag'abatisa ebiro bino bye tubajjukira olwa legacy omukululo obwesimbu n'amazima bwe baayimirirako ffe okuzimbiddwa omusingi gw'okukkiriza kwaffe kwe tuliko kati naffe twesabiranga eggwanga ng'abaweereza otubeere okulemera okunywerera n'okusimbira ddala amakanda n'omulaka ku mazima tubeere ebyokulabirako eri emirembe gy'abaana baffe n'abaana b'abaana baffe abaliddawo balimanya nti twayimirira ku mazima era gwe mukisa gwe balina mu biro byabwe mu Yesu Kristo Mukama waffe. Tusabye. Amina. Yes. Wow, mujjukirako kiki osinga okumujjukirako? Tewaliwo. Asaaliwo because it was in it was around 1977 where yafiira. It was during Amini's time. Naye ndoozi ebyasinga okumussa Amini yagenda n'abasuspecting nti ndooza ng'ekkanisa olw'okwogera amazima erina engeri gye yagala okumuyeekeramu. Kakati n'asala waggulu olutalo ku kkanisa. Actually yali asuspecting nti ekkanisa yalina abayeekera be yali ekozaako kolaki okutendeka n'okusupporting. Naye ndooza byava ku mutawaana kubanga nasoma ku katabo ka Archbishop Nkoyoyo bakayita leadership under pressure. Kati ye ng'agamba baatuula ne bawandiika ekiwandiiko nga kanso kanso y'abakulembeze b'eddiini nga bawandiikira Amini nga bamugamba naye ebyokutta abantu ebyokubuzaawo abantu nga biyitiridde
kati nanyiga era nalowooza kuba ebiseera ebyo ndoza Janani omu yali akulembera akakiiko ako kati nanyiga n'agamba ekkanisa erabika batandise okubaako bye bakola era ebyo tebikomanga buli ssaawa buli lwe twogera ku byobufuzi bagambwe musigale mu bayibuli temwogera ku byabufuzi naye ng'ate abatayagala twogere ku byabufuzi bo bye bakola bitukosa ndowooza bateeyo ebaddewo for long wakati w'abannaddiini n'okwogera ku politics buli lwovaayo nogane mutukulembera bubi enguudo mbi lwaki omuntu atulugunyizibwa bwati bagamba genda eno saidi eno mugitulekere naye nga actually obukulembeze bayibuli egamba buva eri Katonda kitegeeza twandibadde n'aba-authority ennyo okukwogera ku politics kuba ffe tebatulonda abantu aba bemusumba basooka kunyigirizibwa eno saidi ne bajjeeyo exactly era ffe twandibadde tusasulwa nanyo emitawana gy'abantu gye mubatuusaako ffe tubawooya teweekalakaasa totta muntu waliwo essuubi we do a lot of work omuntu eyandivuddeawo n'akola byakola just a word ebigambo bikyusa nnyo obulamu bw'abantu kwogera bwogezi it makes a whole difference naye ndooza simple okuttibwa kwa Janani Luwumu it was a battle between the church and the state nga estate erowooza ekkanisa erina bye yeeyingizaamu byetalina kweyingizaamu naye ng'omusajja yafiiririra mazima kwogera amazima abantu batulugunyizibwa abantu banyigirizibwa abantu bino obulumi bwe bayitamu that's why nze omanye ennaku zino bannabbi ab'ennaku zino ne ba self proclaimed oba apostles oba n'abalala banewunyisa mune bwe baba balagula bo balagula birungi byereere era ba professionals ogenda kitoola emmotoka yo Kampala mutwale kwata ku motoka gamba nti yange obaana abantu bebagala okuwulira teri ajja n'agamba bwati bw'ayogera Mukama okutulugunyizibwa kuyitiridde abakulembeze Katonda agenda banenya kuba mubonyaabonya abantu buli ayimira mu maaso g'omukulembeze amuwaana kati omanyi gwe wekka bwati bw'ayogera Mukama otutwala era teri ye kiriba ki ebyo ebintu kati by'okuwaanirira buwaanirizi oba bayigira ku kyatuka ku Archbishop Janani Luwumu ne bagamba why siyina gafanga sinatuuka anti ekyokuyiga ekikulu kubanga kakati nakati kwen TV goloza muyinza okumala gasiriikirira muhonari ng'obulamu bw'omusajja abamu ku ffe gwe tutaalaba nako ekisinga obukulu mu bulamu is to leave a lasting legacy waliwo ekiseera lwekituuka kakati koobegwe Farida waliwo ekiseera lwekituuka nga amaanyi go gonna n'okufubako kwonna is about your children ogenda baleka otya ogenda baleka mu nsi ki banayimiriramu batya ye erinnya buli lwe linaayogerwangako Farida is it a brand abantu gye balisigalawo to celebrate ne baga nga buli lwoyogeka kakati wano bwe njogera ku nkooyooyo bankooyooyo bangi naye kiki ekikustrikinga mu bwongo Saabalabirizi ekyo kyekisinga obukulu waliwo okusanyusa omuntu era ne weerabirwa gwe tubeere bala ffe tulina omusajja wano mu bayibuli bamuyita Kayini yatta Aberi in Genesis naye bukyanga ntandika okubatiza abantu siwulirangayo omuntu yeetuuma linnya nga bagamba mutume omuntu ono erinnya ne bagamba ye Kayini kubanga ye mutemu eyasooka mu bayibuli mwana wattu ate n'abatasaba n'abatakkiriza teri alituuma buli omu agamba baliwo ekitiibwa kyali n'atuukirira mu bigere ebyo no one associates with that name linnya ly'omutemu eyasooka okutta muganda we mu bayibuli nsaba Katonda atuwangaaze wano eriyo amannya aga generation yena abantu ge bataliddamu kwetuuma lwaneeyisa abantu gye beeyisa nga liriwa nze nkuwulira tugende ku ssanyu mu maka oyagala kunkwasa mu soketi yakunkubya amasanyalaze naye kyeŋŋamba generally buli muntu yenna eyeeyisa mu mpisa etalowooza ku linnya ly'olirekawo abantu balituuka erinnya ne balyegaana nga bagamba ani oyo nti lino linnya bwe litabaga tondeetera buzibu eryo tolituuma mwana wange lituleetere amaziga kati nze nkwadde kyakulabirako kya Kayini yatta Aberi teri muntu yeetuuma linnya eryo
nobody associates with that. Lyafa n'omulembe gwe. Lyafa n'omulembe gwalyo lyakomaawo. N'abataaliwo abatamanya abataalabako physically byaliwo bagamba tontuuma Kaini kubanga Kaini yatta Abel. Wow. Kale tukomewo ku Mwasuze Mutya. Kumulamwa gw'olunaku. Tumusabira Archbishop Mukama mumuze mirembe. Kituufu. Weewaawo tugenda kutunuulira essanyu mu maka era tulowooza nti mulimu gwa buli omu ali mu maka ago okulaba nti essanyu eryo libeerawo kubanga tetwagala kubeera nga tuli banyiikaavu tulwanagana too much violence mu maka so tukolerera essanyu n'emirembe. Yes, naawe ndowooza bw'olowooza mulimu gwa buli omu. Ate awo wootandikidde walungi kakati katusooke twogere n'abantu abatulaba. Ekisooka amaka gagenda okutandikibwa gatandika n'abantu babiri basisinkana beewaana bye beewaanye baagalanye famire etandise bazadde abaana bazzukuza batandise generation etufuukire obuzibu oba etuleetera essanyu. Naye ekintu kiri nti togezanga njogera nammwe ba singles oba abanoonya oba abali mu relationships oba abakazitandika tositukanga n'ogenda nga ogenze kunoonya mukazi agenda kuwa ssanyu. Taliyo. Ani gw'otwalira ebizibu byo n'obutasanyuka abo ogenda obweyambulire gw'oli. Bamusanyufu noonya bwe munaasanyuka. Essanyu litwale oliteeke mu marriage. Teri muntu yateekebwateekebwa nga ye ogugwe gwe gwakuleeta mitawaana gyo yakuoffloading nga akusanyusa. Okukakana mukazi wattu agenda kwesanga nga yeetisse agazibu gonna. Tositula mitawaana gyo diringa nagyo leeta ssanyu. Ffe eno kye tunoonya in marriage. Nze kanenaazeeko bye nenaazizaako naye bye naalizeeko eyo kye tuleeta in intimacy and in relationship ssanyu. Tolina essanyu buvunaanyizibwa bwa buli omu abalenzi nga tubagamba ffe baliwo bayibuli kyegamba nti weetikula emigugu gyo gyonna gyonna ogikwase Katonda oba ddira ebintu byo byonna ebikkoyeza bikwase Mukama wewuka. Ffe okunyumirwa laavu ojja owewuse tojja nabikumenya. Saabajja n'ebibamenya bibamu kuba ennaku yaabwe etandikira awo. Yeyongerayo bweyongezi. Worst of all ngoze n'ebikumenya ngolowooza nze gw'obireetedde nze avunaanyizibwa obikutikkula nga ne gye wabikombooleza saaliyo. Ekyo kirabika ng'ekiri rude naye ekituufu kiri nti tewali yateekebwateekebwa kutikkula migugu gyo. Ffe setting gye batugamba Sserunjogi bw'aba ava ewaabwe Bunyakaluweero ajja mu bufumbo kusanyuka. To be happy. Naawe va gy'oli ng'ekikuleese kusanyuka kati situla essanyu lyondeeta eryange essanyu lisisinkane n'essanyu. Olaba essanyu. Toleeta mitawaana gisisinkane essanyu essanyu litikkule ebizibu byo. Ojja kulimalawo naawe. So essanyu mu maka is everyone's responsibility. Teri yajja kusanyusa. Ekibuuzo kiri nti gwe waleeta ssanyu kikutte bo. Tolinda lyange gwe liruha lye waleeta. So you must bring happiness. Eryo essanyu gwe naawe olina oddyetika n'olireeta mu maka kuba mu psychology bagamba essanyu kitegeeza the well-being. Okubeera mu mbeera nga nnungi. Kakati gwe bw'oba wajja in any home happiness is everyone's responsibility. Njogera n'abaana mwana nga wazaalibwa abazadde bo tebakuzaala ng'essala gye basaba Mukama tuweeyo omwana alitubuza emirembe. Ekigendererwa ky'okuzaala is to be happy. Kutunulira ku baana bo n'osmilinga. Tubadde twogera wano ne Friday program tennatandika tewali mu programs zonna ezaali zinsanyusiza page yo nga nfolowinga yeyo gye wagenda ewamaama. Njagala nnyo ebintu bwe bityo. Kiki omuntu yenna alina okutunuulira nga muzadde n'awulira ng'alina ekintu muli ekimusanyusa kubanga yakuzaala. Kakati essanyu lino bwe tulyogerako we are talking about the well-being.
okubeera obulungi kw'omuntu ne experiences z'oyitamu ez'okubeera obulungi ate kijja mu mirundi ebiri. Ekisooka waliwo kye bayita narrow happiness. Ekijja katugambe omuntu omusanze akuwaddeyo $5,000 n'osanyuka ku olwo. Naye ekyo kimazeewo bizibu by'oyina. Ekyo it's temporary, niyo kisanyusa. Naye essanyu ettuufu lye twogerako kati mu maka is positivity. Olw'okuba ogambye wali psychology agamba era ye omu psychology agamba togaba ky'otayina. Era tosobola. Bw'ojja n'ebizibu byo byogenda ottuwa. Byogenda ottuwa. Obusungu bwo bwonna obunyiika bwo bwonna byogenda ottuwa. Tujja kugezaako tukolerere tukusanyuse era ojja ttuwa bizibu byokuba by'oyina. Exactly. Kati ky'ova olaba waliwo era bakiyita work mood positivity. Work mood positivity kitegeeza ffe titwagala kubeereyo nga tutunuulira Farida tutandike kulengera bizibu. Ekitutuuza ku TV is to be encouraged with positivity. Sure. Kakati kitegeeza bw'oba ositula obulamu bwo ng'obusitula bukube wano na ssanyu ensi kyeba erinzeeyo. It's the same thing in relationship ne mu family. Gwe live positively. Ne wakati mu bikunyiiza ovunaanyizibwa otuwa essanyu tuli kubanja. Yadde tukunyiizizza naawe olina by'otunyiiza sala amagezi agatusanyusa. Bwe twali mu premarital counseling baŋŋamba nti buli lunaku oteekwa okuyiiyayo ekintu ekisanyusa mukyalawo. Nga kipya. Nga kipya ate tekitegeeza ssente. Yo nayo kosi waako eri awo. Yo nayo kosi waako eri awo. Kandi gwe oba obulamu bwo toli willing kubaako gw'osanyusa buli lunaku. Sigala ku bikomando byo olya bikyapati byo beera weka. Weenyiigire. Kuba teri ajja kunenya lwakwenyiigira. Kasooba ng'obusungu bwo tolina gw'obumansuliza. Ajja bumansuliza bannayibba bamulinaanyawo ku muzigo. Singa weenyiigira ne weenyiigira paka lwogenda n'obunyiivu bwo ne bagamba ne omusajja ono yali yeenyiigira era afudde n'obusungu bwe nga bukosezza ye. Awo genda. Naye ekyokola kyonna ng'omanyi kinaatukosa. Sala amagezi mu family oba ne mu maka agabeera positive. Buvunaanyizibwa bwo. Kubanga kino kye bayita accomplishment okubaako ebintu bye tumaliriza kiva ku positivity. Ebintu ebinyiza mu nsi muno Farida bingi. Abantu bamanyi n'okusosonkereza nga tolina nakyokoze. Eri abantu nga their interest kubeera awo nga buli lwonyiizibwa lyessanyu lyabwe. Buli lwobulwa emirembe lyessanyu lyabwe they achieve buli lwe balaba pain mu bulamu. Kati n'ensi erimu ebintu bingi nnyo ebitusoomooza. Oba be bagikuleetedde oba kinaye kasitoba nga toli musanyufu. Kasitoba erawo nga toli musanyufu. Sikunyumizangako story. One time nagenda eyo okusaba bayitayo wayita mbogwe. Nga ki Uganda. Soundinga ng'ekiri eri past mutukula. Kiri obusoga. Wayita mbogwe. Takipronouncing bulungi naye kiri wayita mbogwe. Kiri eyo ndowooza oba oyise ku lweyiga ng'eyo sides eyo Busoga, it's in Busoga area. Nagenda okusabira family emu sisobola kuboogera naye ng'omuntu omu mu family yaddira lisiti y'amannya g'abantu ba family n'agakwata yagenda ew'omusawo omulogo ng'ayagala abantu baleme kuba happy mu family kubanga bamunyiiza nga bagenda mu maaso. Kyali kimutta lwaki bonna bagenda mu maaso ye tagenze mu maaso nga bonna bamemba ba family. Omusawo omulogo n'amugamba agenda akwata ekikere. Abantu bali determined obutasanyusa balala. Nga yamuwa ka assignment katono. Jo nabadde ku stroll. Uliriza akwata ekikere agenda akisale akikazi addira amannya g'abamemba ba family bonna yali agawandiise ka lisiti. Agawandiiko. N'agateeka akapapula n'akateeka mu kikere n'akizaawo n'akitunga n'abaako we yakiziika. Mukama Katonda kakati ng'ekigendererwa kiri nti abantu bye bakola bitandika okusooba nga bw'olaba ekikere kibuuka nga kitambula mpola. Kakati oyo naye memba wa family naye nga kyatayagaliza kibeere mu family ye family obutasanyuka kubeera ng'egenda mu maaso. So in a family tewajjamu lwabutanwa wajjamu otusanyuse. Family eyo gy'olimu wazaalibwamu kugisanyusa. Work on positivity. Labanga kyotwongerako lyessanyu
kubanga tewazaalibwa kutubuza mirembe oba si kyo noonyayo famire endala gy'onobeeramu gwe wekka kubanga teri famire tayagala gisanyusa otherwise ekyakuleeta kusanyusa can you imagine that bw'ologa baganda bo naye gwe extra gwekyo kiyise kyangu amaanyi ge yantadde mu kugenda mu maaso atuuke nabo ku level nga gye batambulirako yagamala mu kuyiga kikere ekikere wookikaliza n'okitunga oyo olususu lwakyo lubeera lutyango twakasanga eyo kaakala mwakajjayo abatuuze baali balekeddeawo okugenda mu maaso abamu baali bagenze mu maaso neera nga there are some struggles ezigenda mu maaso kwe kukuyita kakati ye actually n'avaayo n'ayogera amazima. That was the positive thing about that. Kakati naawe obudde tebunnayita okujjulula ebitasanyusa family okole ebyo ebigisanyusa. N'olw'ensonga eyo katuwummulemu katono. Tukomawo, please don't go away. Yes, welcome back to Chagana Maso. Tulina Reverend Esmond Serunjoji tuli konsanga za MAKA tutunulidde your contribution towards peace and happiness mu makago mwasinziira. Yes, tukolerera essanyu. Essanyu lyakukolerera mulimu munene. Yakolerera. Ndowooza nti buli omu ajja kukola byayagala amaka gabeeremu essanyu nnyo. Mulikolerera ngera bwe mukola ssente okuzifuna. Kyekyakugatta ku bantu Katonda be yakugattako kubasanyusa. Ensi by the way essanyu liva eri Katonda. Ensi eno byegaba nseko buseko. Bino byogenda mu comedy awo kusekamu busesi but true joy essanyu lyennyini ligabibwa Katonda liva munda era essanyu lirimu ebintu bisatu. Waliwo kye bayita satisfaction, waliwo kye bayita contentment, waliwo ne kye bayita fulfillment. Ekisooka kukusibwa n'owulira mulinga tewejjusa lwaki wazaalibwa mu famire gye wazaalibwamu. Olina satisfaction, sigamba nti you settle for less. Naye okuwuliranga kye nalina okubeera kyekyo kyendi kanfuba okubeera ebirala bye nina okubeera naye actually kye tulina okubeera tusigala tukirongoosa bulongoosa kyongera otunyumira tetukivaako. We spice it up. Kakati okubeera awo n'obeera awo n'okkiriza n'ogamba abaana bange be nalina okufuna beebo. Eri abantu nalina omu kuba enganda zange yazaala omwana omulenzi ne yeesooza akana n'akakasuka eri kataleme yali tayagala mulenzi. Yali azadde abalenzi bangi. Yali azadde abalenzi bangi ayagalayo akawala. N'agenda okumubuulira amugaana eno naye mulenzi. Yagala mutwale akantu. Waliwo ebintu by'otasobola kukyusa nga kyekyo Katonda kye yayagala mubeere. Be happy with it. Kye bayita satisfaction. Kyekyo kyoli kati nze ne bwe njagala okufaanana ekirala sikisobola. Kakati mu maka ekyo kyekisooka. Do you have that sense of satisfaction? Kuba essanyu weeriva. Essanyu weeriva. Sikubeerawo buli kaseera kale singa nazaalibwa mu famire ya gundi. Bo bali bwe bati. Bo bafaanana bwe bati. Bo mukadde beesiimye. Bo bulamu bwabwe butambula. Bo bino nammwe ekyo kye muli. Kiyinza okuba tekinnatuukayo mwagala kituuke but be satisfied. Okukusibwa mu maka satisfaction. That's why abantu bangi nze njogera nnyo ku kyalo kyewaffe n'obulamu bwe twayitamu n'ebirala. Otadde bunyaaka ku maapu. Because I'm happy that's where I needed to come from. Omuntu nga nze ate yali alina kuvaawa Masaka. Bunyaaka. Masaka sisobolayo. Bunyaaka waffe Luweero mba mulya nnaka. Bulemeezi. I'm proud of it. Waliwo ne lwengenda obugenzi mu kyalo ng'ekintwalayo kubeerako bubeezi awo. I'm so proud of the village where I come from. Lwaki ka video kaako ekyalo kansanyusa.
mukyalo ne bwoba tolina kyolabayo nogenda nolaba baziika muzeeyi Semakula mama wange Joyce Nakanyike nogenda notunuulira kyalo nolengera fene mu kyalo gwe mwakula Mulya nolengera bo awo bagisembereza ddala mu lujja lwe waffe ku kyalo abantu kwe bakima baneiba nokulaba obulabi baneiba bonna anti kati bo eri awo batambula bajjaawo amazzi bagakimaawo ne bagaba ne bano be bazzukulu b'amagala ibanange ne Reverandi wuuyo ati eriyo abantu ng'ekikubuzizza essanyu mu makaago already gwe tokkirizanga nti Katonda kye yabatonda okubeera kyekyo eriyo abantu nga ne lw'omusasula talinza kwogera kyalo gy'ava bazadde bamuzaala era bali eno bali mu masappe g'ekibuga naye ennaku ebaliko eva ku ekyo kye batakkiriza nti kye balina okubeera basanyufu wano ku feesi batulaga nti ffe life etutambulira naye waddayo mu kayumba ke n'atuula agamba wendaafa banzizaayo eri gye saagala nakwogera kwegamba ajula okubeera nga waakiri okufaako oba asirire yatandika dda n'okubulira bannenze ndi wa mulimbo sirina ganzizaayo kakati gwe bw'oba endowooza eyo gy'olina efaanana bw'eti ani gw'ogenda okusanyusa ffe tulina ebintu ebituvaako nagamba ng'omuzadde waliwo bondi ekintu ekikuliko nga its an emotion eri inherited ku ggwe bw'oba toli musanyufu abaana bajja kusikira butasanyuka toyinza kugamba banaye baana bange saagala mubeere nga nze mwe mufaanane kirala olimba buli kikoligo buli kikwa buli kipali buli gume buli bukalambavu nakwekuluntaza nakulumamba buli saawa okukuliko wali wajja okukusikira because there is something you never teach your children naye nga kikuvaako buvi bw'oba weewa emirembe tojja kubaako gwojigize just see your children kabalina sense eyo ey'emirembe gye balina kati ekyo bakiyita satisfaction ekirala kyenagambye contentment kuno kukusibwa satisfaction contentment kumatira ogeza nawegera byoli bijja kuwaako abaana bo njikira omwami omu ye yeewaana nti bavumye waabwe bavumi waliwo banejjajjawo bakitaawe yafuna ekirawo mu kuvuma bamupangisa ne ku kyalo okuvuma kati otunira waliwo n'abaana be boolabanga nabo bainheritiza ekyobuvumi bajja kuvuma ate teweetaaga bagamba one time tusoma story mu bayibuli omwo Ibulayimu yalimba mbusara mwannyina at one time n'azaala mutabani we Isaaka mu lubereberye 12 awo 7-8-9 Ibulayimu yalimba mbusara mwannyina n'azaala mutabani we Isaaka n'alimba ekirimbo kye kimu ng'ekya kitawe yali atya we baali enjala yali ebaluma kati we bagenda mu maaso ga kabaka Falaawo n'agamba mukyala wange Saara mulungi we naayogera nti mukyala wange abasajja baayo bajja kunzita beddiza omukazi kati n'agamba limba nti gw'oli mwannyinaze toli mukyala wange Saara n'alimba Saara bwe yalimba ekyo ekirimbo tebakyenenya ne Isaaka n'alimba mu ngeri yemu n'ekitawe gye yalimba bwe tugenda ku Yakobo naye n'alimba kitaawe Isaaka nti ye mulenzi omukulu n'amusabira omukisa gw'omusika Yakobo naye bwe yalimba bwe yagenda ewa mukoddomi we eri ewabakadde abamuzaalira omukyala yali alina kuwasa Rachel basooka musimba Leeya n'akolayo emyaka emirala 7 ne balyoka bamuwa Rachel era naye bwe yalimba bw'atyo bwe yazaala abaana be 12 ne wabeerayo abamulimba nti Yusufu ensolo enkambwe zamulidde ekintu ekikuliko kankubuulire kigenda tubonyaabonyeza myaka actually ebiseera ebisinga ffe tetweraliikirira ggwe naye ekintu kyogenda otulekera oluvannyuma ng'ovuddewo ffe ebyo bye bisinga otutiisa kati waliwo omuntu akola wano ekintu ne nga akale ono ffenna tuyinza okufa ne tuvaawo naye abaana bange banaabeera batya n'abaana b'omuntu afaanana bw'ati ate abaana beetumiikiriza
oba oliawo ng'agenda awasizza mu famire y'ekintu kyotategeera akusomboledde ekintu wakulolire vulandi bano bakuziza bulungi baleesa akawala tekategeerekeka kalina obusungu kalumemba kakanula amaaso kakalambavu entumbwe kakati ekikoligo ne kigwa mu famire entumbwe Katonda yabaagikawa obukalambavu mu Luganda kitegeeza tolaba abasajja babayita bintuntu abeeyisanga abakazi kakati omukazi abagala nakawanga tekitegeeza nti oba olinga kiri naye kitegeeza oli mukalambavu kakati n'olw'ensonga eyo bwe twogera ku ssanyu mu maka it's the foundation gwe musingi gw'essanyu gwe twetaaga mu ggwanga kubanga kakati gwe ojja kuleetera abaana baffe okutambulira mu nsi y'abaana be abaasikira obusungu n'ekiruyi n'obutemu n'obutayagaliza n'obukyayi n'okuloga lwaki kubanga byava ku ggwe kakati n'olw'ensonga eyo satisfaction contentment ne fulfillment okubeera ng'owulira otuukiriziddwa era ennaku zino tetukyawasa beauty yokka tuwasa joy tuwasa satisfaction tuwasa fulfillment tuwasa contentment mwatusazisizza obulungi bwaffe okitegedde bulungi mbwagala lwekyamyansa bumyansa kasagala bintu binfaananira bubi naye nga obulungi bukyali awo kuba buli musajja abeera preoccupied with the looks bayidawo abasajja ebiseera ebisinga ekisooka omukapchalinga bulungi bwo kakati ffe twakula bulala bye tulina okusoosa bye tusembyayo osooka bulungi nogaa ekyo nga mulungi nogaa naye oba empisa ze ziri zitya kiri kijja luvannyuma kakati n'olw'ensonga eyo obulungi we lwazi tubwagala naye twagala ne positive emotions essanyu kitegeeza positive kyeki mu Luganda olowooza ku birungi olowooza ku bintu omanyi waliwo ekintu ekyokubeera awo bakiyita worst case scenario mentality omuntu ye buli ssaawa ng'alowooza waliwo ekiri ekigenda okubaawo abeerawo naga bannange 221 naye bannange 222 ekigenda okutubaako ye buli ssaawa ayagala kuteeke mu mbeera yakubeera nga waliwo ekibi worst case scenario ekigenda okubaawo ataba na ssuubi kakati twatondebwa kuba na ssuubi nakugatta ssanyu mu famirizi mwe tuva kakati n'olw'ensonga eyo ekyo tukyetaagamu ggwe omwana tewazaalibwa kutubuza mirembe tewazaalibwa kutumalako ssanyu tewazaalibwa kutuleetera maziga kukaaba ekyakutonyesa ku nsi kuno nga Katonda atukozesa okusindika is to make us happy kubanga waliwo emyaka gye tujja okutuuka landing stage nga tetukyasobola kukola bye tulina kukola naye nga ggwe essanyu eryakuleesa mu nsi muno kati bwe tukutunulako nga kitumala okubeera mu bukadde bwaffe nga tugamba kasita Shoni gyali kasita Kitiibwa gyali kasita Samuel gyali so wazaalibwa kutuwa ssanyu wazaalibwa kutuwa ki ssanyu era components zino nkulu ebiseera ebisinga ddira ebintu ebikyamu mu bulamu bwo obibuutikize ebintu ebirungi bakiyita vasalite oddira kubuutikirwa eri abantu abagala ennyo tubuutikira n'amawulire mabi n'ebigambo bibi naye kati obuvunaanyizibwa bwe bw'onooleeta essanyu mu maka salawo okubeera ng'onoonya kiki ekyo ekiyinza okutusanyusa okusinga ekinyiiza eriyo famire nga buli lwe badda mu kyalo baawukana bayombi buli lwe basinkanako oba ku lunaku lwa idi oba ku lunaku lwa krisimansi oba ku lunaku lwa kye bayita famire dde bagenda okwawukana nga beeyuziza obusungu obw'omwaka gw'olukumi-1970 nga bakatajjanani luwumu paka kati bwe busungu bwe mukyatambula nabo okitegedde kyokka oyagala okusanyusibwa naye teweerabiranga past painful experiences okyali sokiti mu ezo wabulira mu ezo kati buvunaanyizibwa bwo kakati bakukyawa mu gwa 82 buli musajja omulabanga oli eyakukyawa mu gwe 82 n'oyo gw'olina awaka kati ebintu bino bitujjukiza nti twatondebwa ekisooka kuddira bulamu buno
obw'ebintu ebitubuutikira nga biri negative kubisazaamu ne tugamba ffe tujja kusanyuka. Tusazeewo kola ki? Okusanyuka. Kuba kusalawo. Okusanyuka kusalawo. Teri muntu agenda kuwa ssanyu, teri gavumenti yadde president ali kuwa ssanyu. Essanyu ligabibwa Katonda. Bw'olifuna nobeera kirya kyaddireetera balala. Kati lwaki oba muzadde abaana bo nga si basanyufu? Olw'okuba gwe muzadde waabwe. Nga lwaki obeera mu kyalo ne kitaba kisanyufu kubanga gwe akibeerako. Buvunaanyizibwa bwe okubeera nga buli environment gy'olimu. You are that source of joy. Abantu bulijjo gye balindiridde. Ate babanga bo banyiiga byabwe. Anti kaakati kinga katakomba mbibajje ku. Kyokkola bangambye essanyu lye twogerako is everyone's responsibility. Kati gwe kasita ofuba okulaba nga onsanyusa nenfuba nange okulaba nga nkusanyusa, buli lwe tusisinkana kiki ekiba kisisinkanye? Buli omu nga yeerwanako mu ssanyu, essanyu lisisinkana essanyu. Ogenda okulaba bakiyita contagious, kikosezza n'ebitwetoolodde. Nabyo bisanyuse. Naye eriyo abantu abeekubira ku sayidi y'obutasanyuka. Nga neemugezaako musanyusa. Nga ne bwe mugezaako ye yalemerayo eyo. Yeebuzaabuza. Bayinayo ebyo ebintu bisale bitta mangu. No relationship yennyini. Buli muntu mu psychology bagamba buli muntu afaanana nga emotions ze bwe zibeera mu bulamu bwe. Buli lw'ohambalinga ze bayita negative emotions otandika ozifaanana. Era kankubulye Farida kino kitegeere. Tolyekweka forever from how your emotions are. Era olunaku luli kyane bagamba ne Farida omutuufu leero tumulabye. Yono bulijjo gwe tumanyi atubuzaabuza kati omutuufu waali. Era abantu baba bakufollowinga bamanya naye omanyi ono ye Farida omutuufu, kuba toyinza kweka serunjo gy'omutuufu forever. Era abantu bujja ne bagamba ono bwati bwafaananira ddala. Kati buvunaanyizibwa bw'okola ku ezo negative emotions ozikolako okulaba nga oleeta abantu, make people satisfied. Lwaki abantu bakukaaba? Ate eriyo abantu awoza nze tebanjagala, nze buli wamu balabika bampalana babona ekizibu. Omanyi abantu bw'ojja wano ne bakukaaba kakati katugeze omanyi NTV ebintu bingi wano departments pitirifu. Bw'obeera wano nga gwe balaga ku screen naye nga n'abali ku cameras bakukaaba, abali mu production room bakukaaba, ku reception bakukaaba. Leka kuwoza nti lwakuba gwe oli principal da awetaga deliverance oliko ekintu kikuwonya kikutawaanya naye gwe olowooza bantu be batakulaba oli wakabi, bantu tebakkiriza wakabi, oliko ekizibu kyetaaga genda kutwala. In fact osookeddeyo ne mu kyalo abazadde bakuteekeko emikono erinnya lye balisibira mu kikere olyoka okomewo eno e Kampala oleme kutubuliza ssanyu eno mu kibuga nga gyolitwaliyo nga bitandika emitawaana gye eyo gye wava ewamu. Takkiriza atanaba kukkiriza mbu ayina ekimutawaanya, kyova olaba akiteeka ku everybody else around. Exactly. Kyova olaba buvunaanyizibwa abo. Nze nayiga ekintu buli muntu lwatansanyusa ntandika okubuuza kwekebera ne ŋŋamba what was my contribution ku muntu ono obutandaba nga bw'alina kundaba. What was my contribution? Kiki kyenkoze ekindeetedde omuntu ono nga bwe yandindabye si bwandaba nga weewa coursework mungi. Yes, ne wa coursework mungi kubanga waliwo omuntu ajja obutakulaba nga bw'oli nga kiri deliberate mu ye. Ekyo nakyo they have chosen to underlook your good side. Ekyo nakyo kimanya naye teri kintu kirungi nga self examination. And finally you discover yourself. Nogani ono kyandowooleza si kyendi, that's not truth. Kakati teri kisanyusanga ekyo kwezuula ne weetegera nti ono kyabadde andowooleza si kyendi. That's one of the most beautiful moments. Kati katugendeko ku bintu bitono nnyo ebiyinza okusanyusa mu maka. Ekisooka nanti tutunulira ssanyu mu maka. Baana, bazadde, bajjajja, balamu n'abantu abalala muleke kuleeta mitawaana mu maka g'abantu, muleete essanyu. Ffe buli tukwasa esinga bwe tetukupimamu nga gwe kyewaleeta tewajja na ssanyu, kitegeeza oli mu kifo kikyamu. Because the joy of the home
is everyone's responsibility. Bayibuli egamba emitima gyammwe tegyeraliikiriranga. Buvunaanyizibwa bwo okola ku mutima gw'obuteeraliikira kuba obweraliikirivu bwo buba bujja kutukosa. Katisala amagezi agasanyuka naffe tusanyusibwe olw'okusanyuka kwo okutandikidde mu ggwe. Leka kwennyika, leka kwesala kajegere enkola enjogera ennaku zino bwegamba. Kubanga in one way or the other mbugenderevu wa mutali bugenderevu ogenda tumalako emirembe. Okitegedde? Bantu bali ku social media n'ebintu ebirala bifo ebirala byonna mwagala obusungu bwammwe bubeere bwaffe. Omanye eri abantu anyiiga n'ayagala bw'aba anyiize naawe Faridu onyiigire wamu naye. Tetujja kunyiiga nammwe. Ffe twatondebwa kusanyuka. Bayibuli etugamba tusanyuke. Philippians chapter 1 verse 4 egamba musanyukirenga mu Mukama era mbagamba musanyuke. We were created on this world to be happy. Kakati tokkirizanga ekintu kyonna ekiyingirira essanyu lyo. Abantu bayingirira ebintu ebirala naye essanyu lyo teryali linako obuyinza liyingirira. Essanyu lyo likuwa obuwangaazi. Essanyu lyo teryalina buyinza liyingirira. Aye tolina buyinza kulinzijjako. Bwe mba nsanyuka, let me be happy. Kakati gwe toddira busungu bwonna bitawaanagyo. Abantu bali nze teri kinyumiranga kufollowinga this social media. By the way, olumu nze ne ku Facebook ne byesaagala okulaba mbiraba. Naye bye bindetera okumanya ebintu bingi. Omuntu ajja n'obusungu bwe ku kalive. Naye nga kyagezaako bainstiringamu. Mbu munyiigenga ye bwanyiize. Oteekwa kuba gwe wanza. Obasangayo nno nga zze musanyufu. Naye naye nanyiigira waawo. Toyinza kujja otandika okunteekamu obusungu bw'olina ku kyolinako obusungu. Kakati nze obuvunaanyizibwa bwange nsumba abantu bangi, abanuupu, abenaalemu, abaki n'abalala n'abajja nga tebagenderedde olumu mu kyaki, n'ab'engeri zonna, ne bamalaaya, n'abasiyaza, and all sorts of people they come to us. Kuba balowooza kaŋŋendeko wano nfune ku ssanyu, nfune ku mirembe. Kakati oyagala ng'olw'okuba olina ekyakunyiziza Samuoya mu bintu byo bye tutaliimu, oddire ennaku yo n'obulumi bwo n'obusungu bwo obukwate ffe obutuku be tunyigire wamu naawe nga tetulina be tulina okuwa essanyu. Bassebo ne bannyabo tulina be tulina okuwa essanyu. Temututeekangako mitawaana gyammwe kubanga si ffe twagibatuma okugibeeramu. Kye muba mukola mu gyeeno gye tuli tubawe ku ssanyu ffe lye tufunye, tubayigirize nti bw'onoosanyuka eriyo abalala b'ogenda okusanyusa ate togenda kusikirwa generation ya busungu nga bw'olina. Kati banyiigire batya mu kizibu wa mu kusoomoozebwa kwe bali mu kiseera ekyo? Anti kati kye ŋŋambye kye twayogeddeko wano nti ekigambo ssanyu kitegeeza actually mu psychology bakiyita balancing emotions. Ne balancing emotions kitegeeza ddira ebintu ebikusanyusa bibuutikire obwongo bwo n'ebirowoozo byo okusinga ebikunakuwaza n'okumalako emirembe. Ekyo teryagenda kikusabira kiteeka mu mutwe. Buvunaanyizibwa bwo nga tumaze okusabira oba bakusiiza amafuta oba okukolako byonna bye bakukozeeko okugamba ngenda kusanyuka. Era teri kigenda kunzija ku ssanyu lyange. Teri kigenda kumalako mirembe. I'm choosing to be happy and I'll be happy. Kuba kye natondebwa okubeera. Kati ebimu ku bireeta essanyu waliwo kye bayita routine. Routine wali weebuuzizaako Farida lwaki abaana bwe babeera ku ssomero baba organized, beeyisa bulungi, olumu bwe badda awaka ne tulaba empisa ndala. Ku ssomero babateeka ku routine. Routine nga bamanyi bw'omala okukola kino ozaako kino, bw'ova ku kino ozaako kino, kati time ya kukola kino n'endala yakola kino. Emu ku bintu ebitumalako essanyu mpisa mbi na neeyisa mbi naddala mu baana ababalina. Naye the issue is olina ennono egobererwako awakaawo nti bw'ozuukuka senya amannyo mugende mwoze ku bintu, mwoze ku ngoye zammwe, mukomeewo mukole kino. Niye omwana akeera ku TV okuva ku makya paka lw'eggulu. Lwaki tabeereko bikunyiiza byapiikinga? Okitegedde? Watikwa okubaawo that sense of order ng'abaana nabo bamanyi bw'ozuukuka okola kino okola kino, okola kino okola kino. Kati negative energy
ebyo ebintu ebibaleetera okutubuza emirembe biba bijja kuggwawo. Simanyi oba ali okirealizinzeko nti abaana bwe babeera ku ssomero baba organized, baba bawulize, ne baba akadda okuba ku ssomero, bazuukuka bukyali, bamanyi ekyokukola. Kasita babeera awaka bakulekanya bunaku. Eriyo omuzadde kati ng'abaana buli badde awaka agula ne panado awerako, kuba buli lunaku ateekwa okuleekaana. Naye kiki kubanga ozuukuka nga nabo bali awo beebaka paka ssaawa ze baagala, bazuukuka paka ssaawa ze baagala okuzuukuka, tebamanyi kyakukola kubanga tolina kye bayita routine. Naye nammwe ne mu bulamu bwammwe have that sense of order. Lwaki routine eno gye bava nayo ku ssomero tebagireeta ewaka? Ola kuba bye tukola ku ssomero si bye tukola ewaka. Kubanga ku ssomero baba shapinga. Era osanga omusomesa ng'awaana omwana wo bannange ffe tetula the boy is so good, the boy is bw'ajja awaka olw'okuba amanyidde azuukuka omukozi n'amuwoleza engoye zabadde yeeyoleza ku ssomero, azuukuka ne wabaawo amukolera kino kyabadde yeekolera, n'emmere gye bagenda ne basimbira layini ku ssomero bwe badde ewuwo waliwo gye baleetera ku ttebo, and yet at school they go and pick it. Kakati weesanga nga obulamu bw'abaana bano tebusanyusa, awaka bakubuza emirembe. Lwaki? Kubanga tolina program na schedule gy'obataddeko. Naawe obeerawo nekusanyusa kubanga ebimu ku bintu ebireeta essanyu is productivity. Otwongerako ki? Kakati buli lwobaako kyotwongera oba otusanyusa. Naye abaana awaka n'obulamu bwammwe bubedde shaped in a way nti tolina eriyo n'abasajja ng'alina omukyala tamukkiriza kubaako kyamwongerako. Omusajja takkiriza? Buli lwagezaako okubaako kakola nedda, lwagezaako okubaako kakola nedda, buli lwagezaako okubaako kakola nedda, kyokka oyagala osanyusibwe. Nze ebimu ku bintu bye nayiga ngera bwe tunasharing eyo kwe kukola ebintu ne Rachel. Kuba ebimu ku binsanyusa biri nti bwe tukola ebintu, buli lwenkola ebintu ne mukyala wange bwenkoowa aba akooye, bwe mba n'amaanyi aba agalina, and that means a lot mu bulamu bw'abantu abali mu relationship. Naye bwe kubamu akafaananyi, Farida nze ndi wano ndi mukulafuubana nziruka up and down nkooye olunaku lulamba, naye waliwo yatudde eka anindiridde bulindirizi kubanga ne obulimu bwandimufudde biza awaka buliko omukozi. Wabumugaana ate buliko omukozi, abaana balina abatwalayo nze ngenda okudda awaka gwe nga kuva ku makya wakedde kwepimpinga, kwekola ki, kweseetinga, kwesala buweero ng'ennaku zino bwe bagamba, nenkomawo n'obukoowu bwange nogaba bannaye omwana w'omuntu yajja naye bannaye luno olusozi lwenajja okulinnya wajja dulinnya kubanga nze yayina amaanyi mangi olunaku lwe lutandika butandisi lutandikira kuggwe amaanyi gali mu full swing lutandika butandisi olwange lwaweddeko dda nga lutuuse makkati. So have this sense of order ey'ebintu bye mugoberera kubanga weessanyu bwe liva bwe tuba tukoye we are all tired. Bwe kuba kuwummula ffenna tuwummudde, bwe kuba kuzuukuka ffenna tuzuukuse, bwe kuba kutambula ffenna tutambula. Tolabanga kati nzize wano ku NTV ni Richard asigaddeyo awaka katono, bw'anaamaliriza alina wagenda okunegatirako tutambuleko ffenna tubereke ebintu bye tukolako. Kakati tokkiriza mbeera ya routine etali balanced. Omu alina obudde bungi oba okurelaxinga n'okubeeraawo alindiridde gwe either akusanyuse oba omusanyuse, omulala ali tayiti nnyo mu bintu ebirala bingi. Kati ojja kwesanga ogezako waliwo kye bayita compatibility, ogezaako okwasaganya essanyu lyo n'ery'omuntu omulala teririiwo, mulala birala ebimutwala naawe birala ebikumalawo. Routine. It sounds like it's far-fetched. Naate bw'okyogera ninakiraba. Kati omulemu katono nnyo. Tukomawo tobaawo. Well, thank you so much for keeping it Mwasuze Mutya. Leero 16 lunaku lwa kuwummula wonna mu ggwanga nga tujjukira eyali Ssaabalabirizi Janan Loom. Naffe tuzze n'ensonga zaffe eza bulijjo Wednesdays tutunuulira amaka and how to make them better places for us to live. Kubanga amaka wabanga watebenkedde ebiseera ebisinga n'eggwanga liba tebenkevu tewaba kyokoza munne. Okay, tulina Reverend Esmond Serunjo gy'atugambye routine is very important. Yeah, routine is very important. Kiringa kitategeerekeka naye
sala amagezi agabeeranga mwenna muli engaged mu bintu ebimu mutambulira wamu ebibaleetera essanyu kati kiyinza obutategeeza tambula n'omuntu everyday naye kitegeeza wabeerewo ebintu n'ebyali engaged in naawe byoli engaged in kwega mubeere nga mutambulira awo mwenna kyebayita compatibility kati gwe kankubulire toyagala musajja gwobeera wano oli bize odduka wano nawali okola bino nabiri naye nga mukubikola yo gugwe gwakubeerawo waka nasobola nasoma amawulire nanywa kacaayi nalya emmere neyeebaka nazuukuka ali aido n'olyoka okomawo awaka ate nga idle mind tugimanyi n'olyoka okomawo awaka naye ngaakusuubira gwe okufubutukamu essanyu erigenda okumusanyusa kati ye his world of happiness n'essanyu lyalina okuleeta eri mu nsi ndala yabwa idle beeraawo ne bwokomawo n'ebintu ebikustressinze ogezaako mu creatingira ekifaananyi kya kikyoyiseemu ye takirina ensi gyalimu ndala ku gyolimu yensonga lwaki tuemphasizing ekyo bayita compatibility in routine muyinza okuba temukola bintu byebimu naye nga waliwo engagements mwenna ze mugezaako okufaanaganya mu bintu bye mutera okubanga muyitamu olunaku at a given day. Yes, ekyo kikulu. Yes. Ekyokubiri waliwo kye bayita telling stories. Munoonyeyo emboozi ebagatta olw'okubasanyusa. Ebyo ebintu biringa ebyokusaaga naye teri kintu kinyuma. Abaana bamwe abamu tebamanyi nti ne mu kibuga mwajja muli baswenyuufu, mwajja muli basiiwuufu, wajja n'essaati emu, wajja obulamu bugaanyi. Those are beautiful stories. Abaana bamwe babuulira nga Jane kati n'otuulawo n'obagaba bannaatu nze nali nzize namugongo kusaba neŋŋaanire bunyaka. Those are beautiful stories ezibaleetera mwenna okubeera nga musanyuka. Ekirala ku kye nayiga about relationship, munaye emboozi gy'otwala ng'etalina mugaso ereeta essanyu mu bulamu bw'abantu. Kati olabanga wano bw'ova wano ku NTV oba Spark n'oddayo okubeera ng'oddayo awaka kiki n'ekibaawo. Kakati oyinza okugamba munange navudde awaka. Just a simple story. Era lwekyo olunaava wano asooka n'ebibadde bitya. How was it? Kuba ye buli ssaawa ayagala omwami we abeera at the best. Kati abeera atekinga notes. Kati abeerawo bibadde bitya biki. Kati oluddayo ngambuza kati Farida yagambye nti no byabadde bitya. Kati tewafunyewo boogera. Ayagala awulire what did the people comment about the program. Oba wamuswaziza oba wayogedde ebintu ebyamagezi. Ndowooza ye atulabira ali ku live. Gwali kati gwali ku Rachel ku live. Waliwo n'omukyala omulala akutumidde bamuyita Lydia, mukyala engineer Nsubuga akola mu Stanbic. Naye bali mu Stanbic bali ku Mwasuze Mutya balaba. Kyengezaako gamba ku stories. Olaba kati bw'otambula n'ovanga gye navudde n'omugamba munange olwavudde wano. Atoka mu kifo ky'okuyitira wali eri Kampala Road simanyi bino byekira sasazeewo n'enkwata Northern Bypass. Gw'owuliranga emboozi ennyangu. Naye yeeri gw'oginyumiza alaba quality time. Alaba omwami we. Ampadde obudde nanyumiza n'olugendo. Namunyumiza n'olugendo. Such a simple story. Such a happiness that is derived from just how you left home. Engeri gye wavuddemu awaka. N'otambula. Ku Northern Bypass munebwe natuusaawo ani bano baboda bavuze kyate yabadde tanguddemu naye mukama nanyamba munebwe mpise bwenze ate bwempitidde wali eri ku gate ate banzigulidde wembadde n'okuyitirira mbadde nina okumalayo eri sayidi zeeri n'omunyumiza noga munebwe mbadde awo bakiki ekyabadde mu kibuga nginza okulaba amagye mangi naye bwenvuddeyo awo ene olunaku lwo olubadde lulungi eyo emboozi woogimalira gy'olaba ng'eri simple nga kyekonectinze wakati wo ne gwoginyumiza kisinga obwangu bwayo. Muyiga okunyumya mu maka temwatondebwa kusirika. Tuba tukooyi. Mukuwa ki? N'obukoowu bunyumya.
Ekikukoyeza tunyumize ekikukoyeza. Tunyumize ekikukoyeza. Wadenga okoye. Tandika emboozi okeba naye mpulira nkoye kubanga bwe nabadde bwenti na wano ate bwe nasanze bintu bibadde bingi naye mpulira nkoye. You see those stories of how just you've gone through the day. Kubanga abantu balowooza essanyu kwata Rachel mutwale mu Serena Hotel mugulire ebimuli ebyebbeeyi by'emitwalo 50 oba kakadde. That's not joy. Bibale biwithering byonna bigwewo. Oli eyo eriyo n'omuntu gw'ojja okuleetera ebimuli nga n'ekyomugambako takitegeera. Naye emboozi just simple talk. Simple stories. Muyiga okunyumiza ku baana bammwe emboozi. Abaana bammwe babalabidde mu batwala mu zifiriji n'ebintu ebirala. Naye tebamanyi nti temwabirina na kubibeera nabyo. Nina akafaananyi kange kali wali waka nali nakaweza emyezi ndozanga giringa nga 6. Bazadde bange bakankuba nenka developing. But I always derive stories from ebifaananyi ebiri awaka wangu bye nateeka ku bisenge. Binyamba to tell my children my story. Era abaana bange naddala kitiibwa ayagala nnyo ebunyaaka kubanga he has had experiences of the stories I tell. Ne wabatatuuseeyo ye. Ne wabatatuuseeyo. Nalina jjajja wange omukyala olumu yakwata ensigo ya ffene yali avunda ku kyalo. N'amusabira. N'agamba Mukama nsimba ffene ono musabira naye bw'alikula aleme kuvunda. Ye ffene gwe tukuze tulya up to now tavunda. N'omuti gukyaliyo. Naye buli muti ogwo wengusanga kawaka ne ngutunulako bwenti. Nzijukira story batata bange gye bannyumiza nange njinyumiriza abaana bange the bond. The joy that brings. Emboozi ze mulowooza nti si z'amaanyi zirimu laavu, zirimu essanyu eri abaana bo n'eri omwagalwawo. Kati munyiga okunyumya. Bwe mba temwagala kwogera muve ku baana b'abendi obbawasa n'obbafumbirwa. Eno mu famire emboozi. Ate otusanga eno nga tunyumiza abalala ku mirimu. Tubanyumiza bistory. The friends we meet n'omutalako out for coffee ne munyumya story. Exactly. Neno otuuka ewaka ng'omumwa gwazibye. Omumwa gwazibye experience. Kubanga tukitwala for granted. Bano bange ba bulijjo buli kaseera n'abeera nyumeza bo. Oli mulabye kaalumu. Anti kati ebyo ebiringa ebya bulijjo ate lyessanyu lyoleka emabega. Ebyo ebya bulijjo byesibeeko. Gwe kigezeeko olwaleero nga buli lwoddayo you have a story to tell. Just about bwe watambudde. Gwe beera bubeeza oyite mugemu ne navudde wano njagala kubula bwe nagenze onyumye nga bwe wakomyewo. Ogendeyo olunaku terubadde lubi. Kikole for a week. Gwe beerako abaana bo story gy'obanyumiza on a daily basis. Eri as simple as you can. That's why nja kurefaringa nyo ka video go when nakala I was so happy. Like simplicity, chalo. Just telling us story. Maria yagwa mu pipa. Ono mutambulira mu lusuku. Just a simple story. Just to bring joy. Naye kakati gwe toyogera obutayogera bwo bwe buleese ekizibu awaka. Tolina kyotugamba. Kwegawazaalibwa kusirika. Abantu bwe tebamanyi kyolowooza. Tetumanyi kyoliko. Kakati ekyo telling stories is very important. Ekirala ekireeta essanyu mu maka bakiyita flexibility. Leka kuba rigid nnyo. Leka kubanga mutayimbwa. Jjajja wange yaŋŋamba. Ekintu kino bakikola bwe bati. Ekyo nno kale. N'okomawo kwolwo omukyala n'atafukamira ng'okomezaawo ebintu. Nagamba buli lwenkomawo awakawa. N'alumemba. Waliwo abantu mu maka nga bali ku ntujjo kasajja kanyiiga kalina emifumbi kalumamu bulumimba n'ategeera ngambye kumugjamu ngatto kati. Balemerayo. Abantu ab'obusungusungu abataleeta ssanyu waka babonyaabonya. Waliwo tuseeko mu maka waliwo abalala amaka ge nagendamu nga ye omwami talya kamere katali katokose oba wakajija waliwo no katokosa kukuuka naye nga muliro wali ayina ekyoto ky'emmere eyinafumbibwa ku kyoto. Exactly. Kakati rigidity obukalu bw'olinga mutayimbwa butumazeeko emirembe. Kati sala amagezi agatakalu obulamu bwatondebwa tuli flexible.
Rachel ne lwambuziza nga tafukamidde, I still know takikoze kumpisaamu maaso. Olulala nja kudda waka nga si musanyufu, kyawandiikibwawo nti buli lwe musanga ntekwa musanga nga asanyuka. Nange leero kankomyewoko ku ssanyu lyenfunye gye nvudde. Okitegedde? Si nti buli ssaawa ojja kubeera nga gwe kalayiniko kali straight, tekakyamamu awo wooli kyayi walina okutuukira watukira. Emmere bwe zitaba musanvu exact n'otogisangawo nga weekyanga ng'ofuluma ng'otambula ng'oddamu enda gwa kiro n'onyigira ennaku bbiri kubanga emmere teyatuuse ku ssaawa musanvu. N'obakubamu n'empi. Kubanga kyayi teyatuukidde ddala ku ssaawa emu yennyini. Kubanga ku luno bw'ozuukuse zigenza okuwera 12 nga tosanzeewo fruits zo z'olina kulya. Kubanga bw'ozuukuse this time around engatto zo tozisanze nga nkuba nga bwe zabadde zirina okubibwa. You have to be flexible n'omanya nti abantu nabo bantu. They will not always be perfect. Nakuyigirizaako ku kye bayita perfectionism. Compulsive obsessive disorder. Omuntu ng'ali obsessed. Talina kusanga akafufu, talina kusanga flask kange etonyeko kutuuje mabbali, talina kusanga eri abantu nga buli kamu bwakasanga era ajja waka n'asooka akwata ne kusenge n'awunyiriza oba enfuufu egenzeeko. Ani akuga nti buli lw'okomawo ekintu kirina kuba we w'osonze tekikyamamu? A world of perfection is in heaven. Katonda yekka yatuukiridde 100%. Abadde totubuza mirembe olw'ebitateredde, olumu tebijja kutereera. Naye katubuza mirembe olwabyosanze olw'olumu nga tebiteredde. Ffenna otumaleko essanyu. Ffenna otumaleko essanyu. Buli kimu tekijja kutuukirira. Wali olabyeko ku bantu nga buli lwadda awaka alina keyeemulugunyaako. Ekikopo ani yakitadde wansi? Aye nno kaba kamu bweka. Yagitaddeko wano ku sinki. Esiripa ani yazirese bwe. Ekinaani yakikoze bw'ati. Ani ya kateni atazizizaawo nga walese enzize. Gwe buli wotuuka waka onoonyayo akantu akatumalako essanyu. Naye tulibeerawo nga tetusanyuka okululwo paka ddi. So sala amagezi agabeera flexible. Flexibility is very important. Olumu tunuulira ebintu okakkaneko. Otegeere nti ne bano osanga balina ekyabata. Tonaana kumanya abaana bali batayinza kuba omwana yalwadde. Nga nadduse omutwala mutwala. Exactly. Ne sisobola kukuba nfuufu ku mmeeza. N'otuukira ku nfuufu. Kakati ekyo jumping to conclusion mentality ebyokubeerawo onoonya wakunenya, onoonya wakola ki, kubanga ekintu kyo tebakikoze nga bwe balina kikola. Gwe kalayini we wakapimira. Tekalina kukyamamu yadde bwe kati kalina kutambulira awo. That's rigidity. Ate obukalambavu obwo butta mangu. Kuba buli ssaawa ojja kusangayo eri abantu abakunyiiza abatakola bintu nga bw'oyagala bikolebwe. Kubanga tebali mu nsi yo. Actually eri abantu abamu nga ye kyakoze yalaba kituufu. Naye nga gwe mu maaso g'olaba kiki kikyamu. Waliwo olulala sigenda kwerabira experience. Waliwo olulala nabeerawo neŋŋamba. It was a time with Rachel. Nabeerawo neŋŋamba kanongoze ekisenge nenongoza nefulukuta. Bwe yajja n'atunulira ekisenge n'agaayi. Ani azanyiddemu? N'ebintu nga nambitambudde butabuzi kubanga nze gye nali mpita oda nga ate nina byenkyankalaniza. Kuba ye bwabisengeka. Nagezaako n'okwepankira ku levo ye n'ennema. Katuuka n'atunula n'agaayi. Ogenda okulowooza atereezezza ate akola ki? Atereeza. But eri abantu ekyo nga ye kyalemerayo buli lwadda awaka talina kyasiima wabula alina ekyo kyamu kyalina okutereeza. And that is not worth. Nembula obulamu obwa bulijjo in relationship. In love. Leka kubeerawo ng'olowooza buli ssaawa ekintu kijja kuba straight. Buli ssaawa ojja kunsanga ndi happy. Buli ssaawa ojja kusanga nkwaniriza. Buli ssaawa ogenda kunsanga kugwa mu kifuba. Buli ssaawa ogenda kunsanga kwegamba ndi mu muudu. Buli ssaawa ogenda kunsanga nkwesetingidde. Buli ssaawa ogenda kunsanga. No. That's not how it's going to happen every day. Flexibility. Bintu bwe bitagenze bulungi guma. Nywera. Olulala bijja kuba bulungi. Weesonyiwe. Exactly. Kati waliwo ekintu ekirala ekitaleeta ssanyu bakiyita open expression of emotions. Tekireeta.
kitegeeza abantu okubeera nga obulumi bwabwe bubutikiddwa tebuvuddeeyo kubwolesa. Kirungi nnyo mu environment y'essanyu oteekewo atmosphere abantu we booleseza amaziga gaabwe, ennaku yaabwe, obulumi bwabwe oba essanyu lyabwe. Okweyabya. Ntera okugamba abantu ebimu ku bintu ebyo. Mama wange yafa ndi mu P4, taata yafa ndi mu P5, jjajja wange yafa ndi mu P6. Ab'ekika abamu ne batucyankalanako ne batuwegaana, abalala ne bayimirira naffe nga Senga Deborah, Aunt Rebecca, Daddy Samuel and so many other relatives ne bamama bafa abamu. Kakati kiki nekyabaawo? Nakula obulamu bwange bukoze butya bwenyise, naye ebimu ku bintu nze ebyanyamba byentera okugamba abantu nze bannange Farida nakaaba nze ekimala. I cried. Nze nakaaba ekimala. Kakati that's why era nze I'm a very emotional person. Bwe mba njagala okukaaba sifaayo oba Rachel waali oba taliwo, I cry. Nakula manyi the power that is in expressing emotions. Obulumi bwolina bulinga tulo bw'otatwebaka osumagira. Ne bw'olibeera wa myaka 10 buli bye wazibikire bigirinako ekiseera bakiyita outburst bijja kuvaayo. Tokkirizanga nsonga gy'otaresolvinze mu bulamu bwo gifukumula kuva mu mutima gwo kusigala ng'ekyatambulira mu bulamu bwo. Tokikkirizanga. Farida na buli muntu yenna atulaba buli maziga g'olina okukaaba sala amagezi agagakaaba. Buli bulumi bw'olina okufukumula sala amagezi agabufukumula nga bukyali. Kubanga ne bw'oli bupostponinga bujja kusanga, ne bw'oli bwongezaayo bujja kusanga, ate buli kusangira nga busonze n'amaanyi bukuze n'okusajja kula busajja kudde. Kati abatuuze bagenda kujjukira obulumi n'obusungu bwabwe bwa 20. Anti buli bw'obujjukira kitegeeza tewabufulumya. Ekintu kye nafulumya saana kijjukira. Nze nandibadde bwe nkunyumiza maama wange ne taata wange, I'm very emotional. Na baali banjagala nnyo. I was their favorite. Taata wange nze namusikira. And yet I was still a little boy ngaliwo n'abaana abalala abakulu. Naye nagawona omwana yajja okunsikira. I was loved. Banzija ne wa maama wange ne bantwala mbere ne ssenga wange Deborah ankuze nga nnima nkola ki nga tebaagala nkulire mu kyejo nga bangamba ono omwana ajja kubamu omulamu yalirabirira banne yalikola ki ajja kuweereza Katonda ajja kukola ki kino kyondabamu kati bakikwasa Senga Deborah bakikwasiza ono bakikwasiza oli abantu abaze bakwata okubulamu bwange obushapinga kubanga taata wange yabagamba ono ye musika wange. Ate kizibu mu Buganda wano omusajja okwogera omusikawe ng'akyali mulamu, owange yakyogera akyali mulamu. Nagamba ono. Kakati ekyo nekinshapingibwamu. Naye bwe bafa olwa too much love, okwagala okungi kwe nalina gye balinze nakaabanga. Ate fe abakulira mu byalo tukaaba mu Luganda, like tukaaba mu nnimi zaffe. Wakaaba pakadi. I cried, I think. Paka mu bufumbo. Kati ebinkaabya bwe mpulira pain gye njagala okweexpressinga oba mu maaso ga Katonda oba ekitansanyusiza sikaaba kuba burden eri balala. Waliwo we nakaabira nga ndi mugugu eri balala. Kati waliwo essaawa zino olw'enkaaba mubeera ku mmere batudde balya emboozi egenda maaso gwe n'obaluka. Nenkaaba mbaine nali complicated nnyo. Nze nebaza abantu abankwatako okutuuka wendi nali so complicated nga ndi muzibu wa kutegera nsirika nnyo nkaaba nnyo. Nga tubeera wano n'ensirika n'enkutunulya n'oyogera ekintu amaziga ne gampitamu n'ombuuza kiki n'onneetooloola n'ombuukako. Nga toyogedde. Nga soogedde. Kakati muganye abantu to pour out their emotions. Kubanga omuntu buli twatafukumula bulumi bumulimu. Lyessanyu lyalina emirembe gy'agenda obbamalako. Naye buli lwo creating atmosphere egamba bwe mpulira obulumi nsobola obboogerako ate ne ntegeerekeka. Bwe mpulira amaziga nga mpulira ekinnuma nsobola okugakaaba. Bwe mpulira kino ne nkiwulira kati kyova olaba I'm an encourager to others. Kuba nze sirina bye neerekera. Bye mpulira mbifulumya mangu. Kakati kyova olaba I'm an instrument of use okubaako abalala benzizaamu amaanyi. Eri abantu ng'ekikuleetedde okubulwa essanyu n'oddibuza abalala. Olinanga gugu gw'ositudde n'obulumi bw'oterese okuva nze mukyala wange yasafaringako with post traumatic stress disorder okumala omwaka mulamba. Kubanga maama we yali yafa natamukungubaga bulungi. Kyamulwaza omwaka mulamba.
lwali eri bamugambanga bannange lwekyogumye bannange ogumye mukuziika n'okukaaba tokaabye bannaye myame crying man when I want to cry I cry mwe kati ekikuletedde okubuza abalala essanyu weegumyagumya omusajja taka naye nga nnyo quiet moments of life okimanyi naawe okaaba naye weegumyagumya osibasiba obusungu simanyi okola biki kyekikuletedde okubeera ng'olina kye bayita counter transference abantu abatalina musango otandise obasiiga emitawaanaajo nga tolina kuba kyakuddamu gye bakola ki kyebali kati otuletedde obuzibu anti bagenda kubaluka mu ddiro we batudde babaluke kirungi n'olaba ku maziga ne gakaabibwa omuntu n'asirika than obutagalabako we galijja ne gajja nga mabi nnyo okusinga gw'olaba kati omuntu atudde wano akitegedde mu bwennejja mu kiri kye neekuumira nenkisiba nenkigumira kigenda kuwona bagenda kaabaawo naye kinagenda bwe kityo kankubuulira obugumu obutuufu kwe kusitula ebikuzitoowerera n'obifukumula ebweru n'osigala ng'owewuse okitegedde nembibuuliramu omuntu nembibuulira omuntu nobako g'obibuulira nobako gy'ogenda n'osabira genda woolaze genda muzikiti ogaye mukama katonda gwe wantonda nina obulumi njagala mpulira bubi kabira maaso ge kuba y'amaziga gagategeera ensi eyinza obutagategeera gende w'omusumbawo gende w'omwagalwawo buli lw'okitondawo mu makaago abantu bajja kutandika okukitwala nga wamma kikulu okuwulira ky'owulidde n'okigabana n'owulira bubi ne mukyogerako ne kiba solved. That is the best way. Mu psychology waliwo ekintu bakiyita outburst. Buli lw'otafukumula bulumi bw'olina mu mutima gwo olunaku bwe bulikya ne bukola outburst be bantu b'olaba ng'agolokose ku makya n'akola ekintu that is unthinkable. Yeyambudde alina gwatemye ekiso alina abaana wawulira famire ya omusajja eyasalako abaana emitwe oba balinga mukaaga naye ne yeesala kagamba olwo olunaku lwa outburst lubi nnyo okusinga bulumi bwe bujja n'obufukumula ne bugenda kati eri abantu abamu nga you're not happy lwaki kubanga bye weetisse ebirina okukaabya naye nga weegumizza bingi naye ne bw'oli bikukuma otya birina olunaku lwa outburst kati bijjeeyo nze nakaaba nensirika kati ne bwenfuna obulumi nempulira obulumi bwenfunidde manyawo okukaabira okaabira mukama nosharingako ne bamentors bo nosharingako ne ba god parents bo nobeeraawo nokakkana kati muyige okufulumya obulumi ekino nkibagamba buli kyewatereka tuwangaale katonda atuwangaaze kirina olunaku lwekigenda okudda kigambe Farida tewammaliriza kati tutandikire wali wetwali tukomye nti bwe bankiitingako for example it's okay Farida cry mbirabire kakati when I talk about pouring emotions for me crying is what happened to me and people pour out emotions in different ways anti nyizo eri atajja kukaaba naye ng'akifulumiza agenda kwogera they will sit you down and tell you this is what you did it has hurt me in this way blah 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 don't do it again kakati kyensaba abantu bonna muyige okugumiikiriza abantu abalina kye bafukumula because it helps you bw'otakiganya kubaawo ekyo bwekityo wekirijjira tekigenda kukosa yekka eyakizibikira kijja kukosa nnyo ye naye naawe kijja kutwaliramu kakati mu bulamu bwaffe olw'okuba twagambye essanyu buvunaanyizibwa bwa buli omu yiga naawe okutondawo embeera ey'abantu okufukumula kye bawulira ne mukyogerako noga awo nno wanyiize naye okunyiigako tekwabadde kuki tekwabadde kutuufu kakati ekyo kikulu nnyo okunyiigako tekwabadde kuki kutuufu ekyakunyiza tekyabadde kituufu exactly kati ekyo kikulu ebirala bingi naye katumbulemu tukwateko ebirala bye tunasobola bye tunaabawa all right we're taking another break please don't go away.
tugenda oba tutandise kitundu kyaffe ekisembayo. Thank you so much for being patient with us. Tuli mu kwogera ku ssanyu mu maka na responsibility yo okulaba nti essanyu eryo libeerawo nga Reverend Mwasuze Njoje yatuyambye otuyisa mu kino olwaleero. Cap kyekiddako kumula obulumi bw'owulira. Waliwo ekintu ekirala kye bayita do activities together, baka ebintu bye mukolera awamu. Tondawo embeera y'okukolera awamu ebintu n'abaana bo ne mukyala wo n'abantu abamu. Mubitondewo, mulabeeko muzanyeeko ku mizannyo mwenna, mulabeeko ku movies mwenna, naddala ezongera essanyu mu bulamu bwammwe, mukolereeko awamu. Nze umanyi obuntu obumu obunsanyusa abantu tebabuteekako attention. Nalabye was it Chief Justice nga ndaba azeeyo kuba amataffaali. Nze for me ebyo ebintu bikulu ne igo bikolako ne banno ne famire yo. Nina professor wange bamuyita Professor Byaluhanga yaŋŋamba Esmond, Mukama ne bwakusitulanga atya n'otuukawa, never forget simple life. Kuba olunaku lumu oba olulala you will get back to that life. Ojja kutuuka ekiseera nga jjamu gwe wayitanga namu ng'obugombe bugenda motoka ezifuuwa obugombe zikulembedde ffenna tugwa bugwi eri mbiwongo. Eseera kijja kutuuka nga jjamu alina okukwata nga bw'atukwata. Oliba obimanyi. Katonda ne bwakuyimusanga atya n'obeera mu bulamu obufaanana butya. Ne bw'obeera otya ne bakulaga ku TV nga batulaba, people give us calls, people appreciate it, never forget simple life. Ngabani president ajira nadayo nalonda ku ntezi. Be simple. Beera mu bulamu nga buli simple. Genda okoleko ebintu ebimu bamutunga abaana bo once in a while. Be up at home. Ngenda ne waliwo ennaku siri mulabi wa katuni. Yolo wengamba kamberewo ne balaba katuniza wenga buli omu olaba afuba okula balinga abakujjukiza parts ze wa missing. Mami yono yakola bwati ayina bad manners yakola nti olaba nga banyumirwa era bwekoma nga polo tewalabi ngojja nga woli katuni etandise jantu tulabe n'olyango yaga togane n'okulula ebigere ogende. Those are not my things, but you do it for them because olaba lwatulawo n'okola n'olaba nabo baasanyuka. Kati eri abantu nga ekibamazeeko emirembe weerabira obulamu obuli simple. Buli sawa olowooza nga bw'ojja ng'oyambadde bw'oti amasuuti onyumye okoze biki era bwe bulamu bw'ogenda okutwala eka bwa kikoporeti bwa kiki kakati kitegedde obwo obulamu. Era ffe ebimu ku bitusoomooza olw'okuba ebiseera ebisinga tubeera ku kyaki. Tubeera mu environment ya kyaki. Kati olumu ekikusoomooza kizibu nnyo okubeera awo abantu bakuwulire ng'oyita Rachel by the name you want to call her, erinnya lyammwe lyemweyita kubanga weebali olumu. So you want to create an environment obutabeesitaza nnyo bintu ebifaananako bwe biti. Naye kakati eri abantu abalina omukisa nga you can live your life. Beera mu bulamu obwangu, zannyako wamu n'abantu abalala. Waliwo olwenkeera, actually waliwo olumu olwenkeera n'enziruka emisinde, waliwo akasaawe kafaawo netekamu track abaana ba primary awo eri awo okumpi kibasanyusa. Let's go and run with Reverend. Ne balaba ng'odduka nabo n'otula mu ttaka nabo awo n'otula mu kafuufu awo abaawo mu kataka awo ku kisaawe. Obulamu obuli simple. Once in a while manya taxi ezitwala abemutungo bina n'awalala ziziyimirirawa. Okubeera mu bulamu obwo tekijja kujjako kubeera nga era yeggwe oyo omu eyeevuga era yeggwe omu Reverend gwe barespectinga era yeggwe omu ku gwe balengera ng'oli waggulu nnyo mu butaala naye nga n'okubeera simple. You are simple. Eri abantu nga simplicity yebimu ku bintu ebitumazeeko okubeera nga totuwadde essanyu. Ojja wako okomawo nga looya nga bw'obeera mu kooti. Ojja wako okomawo nga TV personality nga bw'obeera wano nga kamera zikutunuddemu. Ojja waka era okomawo nga afande SFC isimanyi poliisi isimanyi kiki
fa waka tumanyi serunjoji buli kaseera obeera mukola statement mumujje ku statement oli waka ojja waka n'ogamba wazijjeko lwaki tewayozeza bintu kola statement wano nti toliddamu kikola olowooza oli ku station okitegedde kola statement wano titoliddamu butayoza bintu awaka tumanyi muntu gwe tukuze naye ali simple gwe tukaaba naye gwe tubonabona naye gwe tulafubana naye gwe tumanyi ti naye alina obunafu nadda n'asumagirako awo nadda n'abako ebimulema nadda n'abako ebimwanguyira be simple awaka beera gwe baloya babeera mu swear and affidavit sayininga wano mukyala yo buli kaseera swear amulekera emitwalo 5 n'amuwa akapapula naga sayininga ano nti olizirisiivinze nga bw'otusayiningisa requisition bw'oyagala ozikozesa mukyalawo olw'okuba olimu accounts nti mbadde Rachel nkulekeddeyo emitwalo 5 mpandiikiraako wano erinnya lyo Rachel Serunjoji received nzifunye ngenda gulako akawunga olwaleero n'empuuta balance bweziti sayiningira akaawo kale nja kukomawo nkuzise be simple awaka be simple akawunga n'empuuta ngenda gula empuuta nja kufissaawo 2 n'okomawo n'oga bwe kyakoze okay kale nojjayo ne stamp ng'owonye nga tewaliyo store gy'olina okufuna kakati awaka beera simple abistepolinge wamu beera simple kakati waliwo ekirala njagala kubyanguya waliwo kye bayita establishing family traditions Farida waliwo ebintu abaana awaka bye balina okumanya nti ate in a very simple way tetwogera ku bya bbeeyi kuba manya abantu ab'enjawulo batulaba n'abali mu bulamu obweri mukyale waffe Bunyaaka yeekereddeko nkumbi ali mu mayuuni ge wammanga awo oba yabadde awo bazaawumuddeko ka TV ataddeko kuba kasola gye kali oba ali waali in a very simple way. The issue is create a tradition at home. Baka ebintu abantu bye bamanyi ti bwe kituuka ku lunaku lwa birthday ya buli omu tusanyuka. Waliwo olumu nga twalina omwana waffe asooka, we were living a very simple life. Tetwalina sente waka netugula keeki yanuso manyi zino ez'ebitaano netugireeta waka. We didn't have money. Nechupa za sodas netusala keeki. Abaana baffe ba celebrating olunaku olwo nenewunya ebintu ebitono bikola impact nene. Birthday ya buli omu oba musala mu monde mugusale. Naye nga you've created a tradition nti when it comes to Idi tujirya fenna anetugenda netukola kino. Bwoba osobola ebyebbeeyi bikole. Bwoba tobisobola beerako tradition gyo creatinga eyakye bayita experiences. Abaana tebalijjukira bya bbeeyi bye bawabagulira, balijjukira kati nze waliwo ebintu byenzijjukira e Bunyaaka nga omumwanyi gwe twalirangamu ekyemisana nga tutudde wansi. Omumwanyi gubaako obuwuka. Ani akugambye? Emimwanyi waliwo emimwanyi obuwuka nno nabwo nno balina engeri bye babukolanga ne budduka, naye twalina emimwanyi nga giringa ena jaberanga mukantu kamu kati nga jakola akantu kalinga kashedi naye bajuliranga omwe emmere batu nzijukire experience jajja nga tuddeko wali eri waliwo jajja omukyala nga atudde wali eri naffe nga tutudde twetolodde ne bakubegera nga batuyigiriza ennyama gy'osembyayo okulya si gy'osoosa. Gwe osembyayo nnyama nga tulya balugu n'emmere ey'omu ttaka togikoza supu owuutamu wuute. Kati ne experiences ez'okubanga twakolanga ne tukola naye nga December abaana atera okusembera nga tumaze okunoga emmwanyi. Batulekerayo weeks 2 ez'okubanga buli lwe tukeera tetugenda mu nnimiro. Keera n'okuba omupiira ne mukeera n'oli omugaati ne muli omupunga muceere mu sepiti ziri ze bayita ddongo bulaaya. Childhood experiences kati baako ne tradition gy'ocreatinga nga n'abaana bwe kiba kigenda okutuuka bakyesunga. Either we are celebrating daddy and mommy's marriage. Temuyita abantu na kusimba tenti. Wemba mbisobola it's okay. Niye creating a tradition ya wakanga abaana. It is an experience they will never forget.
tema akakomera akova mu bw'omu supermarket kateme ku lunaku lwa Christmas akakomera kasimbe wali oba okataddeko pamba mweru nga ne baluni tozisobodde teekako oba toilet paper that is okay. Dekabalala basanyuke ebyabwe ebyebbeeyi gwe create a tradition of happiness. Okategeddako tondawo ennono n'empisa ey'essanyu ng'abaana balina ebyessanyu mu kubeera mu maka ago mwe baazaalibwa nga babyesunga. Tondawo empisa ey'essanyu ng'omukyala buli mwaka bwe gutandika amanya alinayo ka moment ke yeesunga n'omwami we that has become a tradition nga kateekwa buteesi kubaawo ko keesungibwa kayaayaanibwa kanoonyezebwa. There must be a moment of that ng'abaana bamanyi the day is coming as experience abaana zeba kubanga essimu zikaddiwa engoye ziggwako amasaawa gaggwako but an experience lasts forever. Teyeerabirwa bwabaawo ebintu nze ndwawo n'okujjukira engatto like ze bangulira n'engoye awo ze nayambalanga obijjukirako kitono but experiences ate ze ziyinza okujjukiza bye baakugulira kubanga zo zaaliwo. Kakati nina experience gye nzijjukira naye ate ye nzijjukiza engatto jjajja wange Lovinsa Walusimbi eyakafa recently gye nayitamu nali in an experience ng'ayokya lumonde we bulungi n'amutusibira n'omuzingira mu kipapula nali ngenda kukola P7 Ekasanizi Primary School nampa engatto yali aziguze mu katale wali ekakunyu nengenda okusoma naye ng'engatto za plastic bwe natuuka nga mpulira zinjokyeza nnyo nenzijjamu kibuuzo nakiwandiikira mu kigere naye nga experience y'omumonde jjajja akaliridde omumonde akedde kolo yakeera ku makyana nkuba enviiri nangamba Serunjogi ogenda kutula P7 ojja kuyita bw'ogira bw'ofulumamu awo olumonde ojja kulyako afu ne bw'onoddamu n'ofuluma n'olyako n'awalala nampa ekikopo nangamba kuba tetwalina ebyo bya bboto akuwa ekikopo nagamba ogira bw'oba ofunye obuugi n'onywerako oba bw'ogira n'ogenda ku bbowa n'osena ku mazzi n'onywerako kuba bw'oba ogenda okutuula ebibuuzo osaana onywe nnyo kakeyaako kokka akaali in a very simple life mu monde mwokye mwabalindirira ebyebbeeyi omumonde omwokye paka kati it's a great experience. Ntunula back nga ndaba n'ebyendidde bingi nnyo ebyebbeeyi tebisinga jjajja yagolokoka ku makya lumonde yamusuza amukalirira namugjayo namukupakingira mulungi namusalamu emirundi ebiri gwonooli oluvannyuma lwa pepe esooka gwonooli oluvannyuma lwa pepe eyokubiri n'ekikopo eky'amazzi n'obuugi. Baako ne tradition abantu gye beesunga nti embeera buli lwetuuka bweti there is an experience egenda otusanyusizaako awamu naye awaka watalibeera kantu konna keesungibwa awaka wali plain bwe wati okuva January paka December lupapula lweru luti olukya lwe muyitamu oluziba lwe mugiramu buli sawa obeera serious eri abazadde baanamu ensi egenda kuba nnyo banamu ensi egenda okubazingako kakati emboozi gy'otunyumiza when shall we ever have a tradition of an experience buli sawa otunyumiza nnaku gye mwakuliramu bulumi mwakulira era mmwe bwe muteeteeketeeke sente tezikoleka byonna birungi but create a tradition gye twesungako olw'olumu twalyanga omukyere ne tupinduuka n'ogweri ne mugenda ne mulaba omupiira ku kisaawe wali kumpi n'ekkanisa ebunyaaka awo olala ne mugendako wali eri ekasana nga wali kereziya ne mulaba omupiira nga babataddemu ne mukomawo awaka omukyere gwe mwakomyeko ekyemisana ne muguddamu ku makya ne mukera ne mwebaka ne muzuukuka ne mukerera kacaayi akaliko omujaja. Exactly, create a tradition. Omukyere guliko emmembe. Yes, create a tradition of happy experiences. Jikide wala bange buli third time nalimba twale wa jeje. Lumu nafumba mukene. Kijire
mukene yali afumbye nga bagenda kulyako ekyemisana ne bawoomera mukene okukakana nga amubawadde aweddewo olwamala jjajja twongere kati olwamala nga aweereddemu ddala nga aweddewo bannange ane kati jjajja buwoomye nnyo buno obuntu enkya tukeere mu kyalo tubusimbe mamange nankubira simu abaana tebamanyi mukene gyafa basimba musimbe nakola. Those are experiences. Kati bwoba akiteekawo n'ogamba buli third term tugenda mu kyalo, keep it as a tradition and make it a source of joy. Bamanye nti Mami Farida buli December era baba beetegeka bebakujjukiza kubanga beesunga ne experience. Ojja bagulira ebintu bingi bajja byerabira bajja birekawo, but experiences are hard to forget. So establish ezo experiences of happiness, bazita family traditions. Ngazo bagamba wano tusanyuka, wano tusisinkana, wano tukyalira anko bwati, wano tugende wajjajja, biteekewo ebisanyusa ne mbulamu bwa mukyalawo amanye nti waliwo ebintu by'okola oba omwami wo nga byo its abyesunga oba kati ku luno agenda kukola ki oba kati ku luno agenda kukola ki munnange ng'ate olumu tebyetaaga kuba binene nga byangu naye nga bisanyusa. N'okufokasinga ku ze bayita positives nakyo kikulu nakyogeddeko naye n'ekisembayo kambabuulire bannange muyige okuliirako awamu. Muyiga okuliirako awamu. Farida tokkirizanga abaana bo kulya mmere nga tolidde nabo buli Mukama lwakuwa omukisa okulya nabo oba famire yo buli lwofuna omukisa either ogudda awaka nga bukyali oba ogukola ebintu by'okola nga bukyali, learn how to sit and eat together. Kiyamba ki ekyo? Bakiyita bonding. There is power in food. You make contact. Mukwatagana, mutabagana, munywezagana. Kwegamba it's a moment mu psychology bagiyita a moment of slowing down and catching up with many things. Emmere. Okimanyi emmere moment nyejjayo ebintu bingi mu bulamu bw'omuntu. Osobola okulaba atalidde bulungi, osobola okulaba atanywedde bulungi, osobola okulaba aliddeko akatono, osobola okulaba aswankula. Ebyo byonna birina implications ku bulamu bw'omuntu. Ojja wegendereze ku mmere bw'oba oyagala true emotions z'abantu ozirabe nga bwe zifaanana. Let there be food. Omusaagisa obenga ajjamu ekifi ky'omusawo. Emmere ebeerawo. Kati ffe waliwo ebintu bye baatukolanga. Jjajja yalina essowaani ye nga bagiyita kigere kya nvubu, jjajja omusajja Efulayimu Magala. Kigere kya nvubu. Kigere kya nvubu. Yali nnene nnyo. Kigere kya nvubu nga nnene bweti. N'ekikopo kye kinene kyagga naye nga jjajja yeyekanywa amata on a daily basis era nga yagala nnyo n'obutaago naye nga a day at a time abaako omuntu gw'asiima n'amuwa akataago kati ng'asala kataago kenti n'asalako n'awaako omu naye nga kondakiti yaffe ffenna nga bawaddeko omufu abasigadde tulya birala kuba ye emiiru ye yalinga yanjawulo naye kondakiti yaffe awo. Waliwo n'olumu jjajja omukyala bwe yatunulanga n'akulaba ng'olina ennyama nnyingi nga ye yatugamba si gye tusoosa n'akwata ebifi by'ennyama nga 3 n'abijja mu sowaani yo n'abisimba omulala n'akulekeramu kimu. Olumu n'ofenyereketa n'okaba nagavaako vaawo genda n'ebisigadde n'abikujjako. So it's a moment of contact. It's a moment of connecting with your family. Okulya mwenna kibondinga nnyo ne family n'okulaba characters z'abantu. Ate tukyalya ffe. To create strong bonds. Buli mwana emmere ebaawo enjala bwekulumira n'abagenda ne basena. Yes. Ne balya. Abamu balidde mu kisenge nga bala ku dining nga bala mu ddiro nga balaba TV ku lubalaza. Omanye ekyo kye kicreatinga obulamu bwaffe obw'ekifirika bwe twatonderamu nga we live corporate lives, obulamu obw'okubeera nga tukwataganira wamu. Ekyo isolation weetandikira olwo essanyu otandise odditemako. And actually I find it the easiest way nga bwobadde encouraging at family tradition. Eating together should be a tradition. It is easy to achieve because you eat how many times a day? It is the easiest. It is the easiest tradition. Mpitirivu obulungi. Actually ne mubate mulina bye mwogera naye ne mulirako wamwawo.
ne mulirako wamwao munywe mwenna mulye mwenna. A very simple tradition. Naye essanyu lyekijja nakyo kiyitirivu. Muyiga okulira wamu, muyiga okwogera, mukendese ku gadgets, masimu, WhatsApp n'ebintu awako. Omwana alina gadget ye, abaana balina iPads, oli alina iPhone, oli alina biki, ebintu bino ebyokwogera birungi. Kyovula ne bulavu bw'ennaku zino bwa kisaazi. Omanyi omuntu ali serious okwanira ku ssimu kwanguwa. Naye weetaaga olumu omuntu n'omutunula mu maaso n'omugamba nkwagala, n'alaba oba okijja ku mutima n'omutambulira. Naye bino ebyokugamba mwana onkubye titititi n'oteekawo obusimayirusi azifukana akasekera muno naawe bw'osekaawo. Njagala ojje oseko ng'eyo onkubye ofaananye bulungi. I want you to look into my eyes, ombuulire ebyoŋŋamba nga nkulaba. Naye gadgets ne zifuuka gadgets awaka. Sigamba nti mbi, naye awaka mwetaaga contact eyo. Kakati interaction eyo eba mpitirivu to bring joy at home. Manyiyo ku bantu benyiza awaka, amala kuvaawo n'amala n'asendinga ka message, nno wampisiza bubi, kino tekyansanyusiza, nvuddewo era olunaku lwange oviiriddewo ki. Oli mutiitiizi otya okwogera ebintu ng'ontunudde mu maaso, osobola byogerera ku ssimu. Era bannange muyiga okwewala abantu abatiitiizi. Omuntu atasobola kutunula mu maaso n'agamba nkwagala, naye ng'alina kusooka kwekukuma mu ssimu na mu WhatsApp na mu profile pictures. Abo bali fake. I want you to look in my eyes. Njagala ndabe serious n'ensi yo. Mr. Gashima abayita fake masters. Njagala ojje ontunuulire. Njagala essanyu lye ngenda okufuna gye bulijjako yo maaso, kuba bintu byakwetunuulira na bya buli omu kubeera awo ng'ayogera ne munna interactinga na munne. Si byafubutusa eri n'onaafubutusa eri n'oyogera by'oyogedde. Kale n'olw'ensonga eyo nziddamu okinyweza. Togezanga n'onoonya essanyu ew'abalala ly'otabaleetedde. Libanonyeemu nga naawe olina ky'oleese ku ttebo. Otherwise leka tuyingiza mu nnaku na busungu bwo bye tutamanya gye wabijja, ffenna bitubuutikire olowooze nti tugenda kunakuwalira wamu n'ennaku yo. Katonda yatutonda to make this world a happy world for each other. He tells us to rejoice. Atugambira tusanyukire mu ye. Simanyi ssaawa zino ku TV kuno kwotulabira kuba ino programu ezaamu abantu bangi nnyo essuubi. Maybe olina moments ezikufrustrating, olina ebintu bikumazeemu amaanyi. Onoonya essanyu gy'olinoonya likubuze. Oweddemu essuubi n'amaanyi. Ndi wano okutegeeza Katonda agaba essanyu, naye buvunaanyizibwa bw'otandika okwogera naawe. Bw'onootandika okunyigira buli muntu atakusanyusiza olinyiga pakadi. Eriyo abantu nga buli ekikuliko kibanyiiza. Bw'otafumbirwa obanyiiza, ate bw'ofumbirwa obanyiiza nnyo. Bw'otazaala obanyiiza, naye ate bw'ozaala ate obusungu bubeeyongera nnyo. The world is full of people that are full of negativity. Naye gwe essanyu lye tulindiridde, gwe essuubi lyaffe lye tulindiridde. Kakati yiga okwogera n'ebirowoozo byo n'okutegeerako n'obwongo bwo ng'obugamba serunjogi, sanyukira mu Mukama. Kubanga nze ndi kibya ekisanyusa abantu bangi abandaba. Ndi kibya ekigamba abantu leero okaaba naye Mukama ajja kukusanyusa. Leero weddemu essuubi naye Mukama ajja kuzzaamu essuubi. Mwaka ogwaggwa gwali mubi naye guno gujja kuba mulungi. Mu Mukama oli muwanguzi n'okukirawo. Twali mubi Katonda n'atusanyusa, twava wala. Najja ne suuti emu yali ya kuriimu, n'enjozeza sabbuuni wa bbulu n'efuuka ya bbululu, n'etandinga kkala n'edda mu ggure, n'obusaati bwange bwali bubiri. Nali nkutte ekisimu Nokia kinene kizibu kiwanvu kiti. Musumba wange yakinsigamu nange ogenda mwana gwe ku kampasi. Saagala otuswaze. Kisimu buli lwe kyavuganga n'enkijjayo ensinga ekuba enduulu kiringa kirediyo. Kati si bwe tutyo bwe tufaanana. Naye mu buli level Katonda mwatuyisizza, we were happy, we were satisfied. Sanyukira embeera gy'olimu. Yaayaanira gy'otannatuukako. But don't stretch your hands beyond where you can reach. Emikono gyo leka ginaanuula gituusa gye gitalina kutuuka. Tokeera ku makya n'ogaa ngenda kufaanana ono. Sanyukira mu Mukama, kubanga gwe essanyu abantu abalali balindiridde nabo basanyusibwe. Kakati sala amagezi agasanyuka nawe bw'onoosanga essanyu lyabwe nga bwe tubabuuliridde kuba babeerako ku NTV. Kabakole ku kusanyuka okuli mu bo, nabo naawe weekoleko
mugende okusisinkana ng'essanyu lisisinkana ssanyu. Tulekere gase y'abantu abatali ba busungu, abatali ba kiruyi, abatali ba bujja, abatali ba kutuusa abalabe ku bulamu bw'abantu balala. Lino essanyu nsaba Mukama alikuwe era nsaba Mukama akusanyuse. Nate ensanyusa gyakusanyusaamu si ntono nga nnene egenda okusigaza abaana n'abaana b'abaana baabaliddawo nga buli lwe bakulowoozako mu butuufu wabasanyusa. Those are the experiences kati ze tulifaringako. Oyogera ku jjajja Lovinsa Walusimbi, oyogera ku jjajja Ruth Magala, oyogera ku jjajja Ephraim Magala, oyogera ku taatawo, oyogera ku bantu bonna. So nkwagaliza essanyu eryo. Wow. Ndowooza byebyo bakyabanja simanyi. Nenkya bwetuli nga tulina omulamu omulala. Thank you so much for being a number. Bawe. Mwetegeke mbawe namba ya Reverend Desmond. Bawe ate nze nina obuzibu munange. Okay. Abuda. Fezaffe tetuze. Asabira bana batuteeka mu kikere. 7574638. You 820 ina bili. Yes. Bode Airtel. That's okay. Okay, MTN sijajibawo. 757463820 757 457 That's it for today. God bless you. See you again tomorrow. Happy holidays. Today from any supermarket countrywide in flavors like chili tomato, barbecue beef, chicken and pizza flavor. Gorillos, a product of Great Lakes Brands Limited.